Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibozibozi. Mr. Soze kibozibozi. Osibye otya Mr. Soze kansuubira osibye bulungi. Obulamu bulungi. Omukama mulungi obudde bwonna omukama mulungi era ze mbeera ze weewaawo. Musiibye mutya abasozi mu family. Mr. Soze, after listening to our sister's story, yadde nga tenaba kuggwayo, but there was a certain part we yagenze nayinvitingira mujja we najja n'amusibira mu room, so awe najjukiridde. Kakati nange I don't remember how old I was by that time. Mama, omukadde mama wange yali ayinayo, I think ndowooza bamuyita mujja we, kale taata wange gwe yali ayagala ebbali nga maama amumanyi. Kati mama wange yali good at dubbing people. Oyo omukyala baali bamuyita like erinnya lye baali bamuyita Nantume, naye for us nga twamukazaako kakwezi. I'm so sorry. Kibozibozi nga twamukazaako kakwezi. Kati nga aliwo n'omulala nga ye kasitabeera natamwa like abo abaali bawalana maama. Nga omanyi, I think kituukawo buli family nga mubeerawo omuntu nga mubeeramu okugeya nga togenda like kujjoyatula erinnya lya muntu era ogamba gundi nga ne waaba ayita butasobola kutegeera nti yeye. Kati nga twamukazaako kakwisi. Kati waliwo omulala nga twamukazaako Tiriba n'omulala nga twamukazaako Kakalabanda. Kale tebaali bantu balungi gye tuli, kyenyinza okugamba. Kuba baali nga bawalana maama, mubimanyi eby'omubyalo. Naye maama yali omuntu ng'asabula. I think ndowooza ng'alinga Sister Sophie yaggundanga abantu ebyo kumuvuma nga waliwo big brother wange nga bakuteega ekiro ate bamakinga sure nti tewagenda kubeerawo witness apart from them. Naye kati nga taata agenda alwala, we yalwala for some good few days ng'ali waka ng'olwo tagenda kukola. Kati we yalwala waaliwo abeera maama omuto muganda wa taata naye mukyala w'oyo taata. Kati yali mukwano nnyo ng'ali close n'oyo omukyala Kakuyisi. I'm so sorry. Kaakati nga bagenda batijja bajja ewaka mbu kulaba ani mulwadde, naye bajja wa mukyala mulala. Oli tetwali tetuminaako buzibu kozi we are related to her. Yandize tewandibadde buzibu naye ate yajja n'oli. Bw'amanyi nti nno mujjawo oli ate tebakolagana. Kati nga bagenda munaye bajja batuula. Mama gye yakolanga agamba brother wange gwenzirako Yesu ng'amugamba teekako amazzi ku kyoto. Ye already yali alina pulaani yali agenda bayira mazzi gookya naye nga tajjete yaliyo oyo omukyala kaani Kakwezi. Kati ndowooza amazzi gaalwayo munnange. Nga bwe mumanyi eby'omukyalo batereka ssusu mu bidomola ow'okuyiwa ku bitooke. Then waliwo ssusu yali mu kidomola wabweru aba awunya oba mumanyi akaswaako. Baba kye yakola n'amuyiwa mu baketi. Kati abo baali bamanyi ayitawo nga omanyi nti zino ennyumba wabeerawo ziti miryango then n'emmanju. Kati baali bamanyi ndowooza agenda ayitira miryango. Yava mmanju ne baketi ye yabayiira ssusu oyo gwe mumanyi oba yali amaze ebbanga ki but yali tabeera na good smell. Kaakati bwe yamala okubayiira ssusu oyo yali agenze nga nanona omusekuzo n'ogusekula ebinyeebwa ng'agenda kuguggunda oyo omukyala. Then taata we yamubakira bali ne basituka ne bagenda. Simanyi bate bayita mu kkubo
but yali agenda mumukuba after nga muyiridde susu akyesansabaga ye mukwano. Kikyo ekibozi kyange naye nga nzijjukidde nga maze okuwuliriza Sister Sophie kuba maama naye yali mukubi mulungi. N'ekirala Mr. Sozi oza okomentinga ku buli Sister Sophie kale byayogerako naye nga tewakomentinga ku mukyala eyali mukwano gwa maama we eyafuna olubuto mu maka g'omusajja ate n'alufuna nga si lwoyo omwami ate n'ayagala okukola ki n'aluzaala kaddeni bwe yaluzaala ate omwana n'amuteresa. So Sister Sophie yamuyambako n'okuza omwana oyo omukyala nga twamukomentingako. I'm so sorry okulonooza maybe ebitankwatako but I think kyandibadde nakyo kirungi n'okomentingako ye mukwano. Ofuna otya olubuto ng'oli mu maka ga musajja? Wabanga toli ready kubeera naye lwaki ate oba ofuna olubuto ew'omwami omulala gw'otalina naye mu maka? Kye tulina okuyiga nti abasajja oba abasinga baagala nnyo okwenda ku bakazi naye ng'akwenzeeko ng'ate oli wa musajja mulala. Bwe bimala okwonooneka if at all like ebintu ebigenze bulungi ate akwesamba naye nga nakyo si kirungi oyo omukyala kye yakola. Saawulirako ng'okomentingako kw'oyo omukyala. Mr. Sozi ekiboozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Good afternoon to the Sozimo family. First of all, njagala okwebaza Sozimo olwa programu eno. Sozimo weebale nnyo, olabudde abantu bangi, okyusiza obulamu bw'abantu era nsanye Mukama akuwa ky'osinga okwagala. First of it all, Sozimo nzize okusharingako nange ekibozibozi kyange about my high school when nali e Uganda. Nga nkyali e Uganda. Kati Sozimo nze kuva primary yange mpaka secondary 3 form 3 bagiyita nsomedde mu masomero gaba Seventh Day. Manya Seventh Day amasomero gaabwe gabeera gasinziira ku musingi gwa ddiini. Kati sijja kulimba, I was a mediocre in performance. Ngamba mediocre mu kitegeera. I was a mediocre. Kati musomye P7 nkimazeeko ngenze senior 1 senior 2 nsomye naye we natuuka mu senior 1 naye nsomera ku ssomero lyesigenda kwogera linnya liri eyo mukono. Natuuka mu senior 1 nga nasomanga bubi Sozimo na decline nga bubi nnyo naye nga si nti oba ndi mu bintu by'abalenzi si nti oba kinange saamanya kikyali kinkozesa okukola ki okusoma obubi naye we natuuka mu senior 3 ne bantema lwa performance bampa choices bbiri either okuddamu kiraasi osomero eryo oba okukola ki okukyusa essomero ngende ndigesenga mu ssomero eddala. Kati Sozimo nga ankwanga abimanya nti bakoze eki bangobye bantemye lwa kusoma bubi. Kati tatange yali abeera eno era nga kuba we nazaalibwa yali abeera mu nsi z'eno nga bamukubira nga bamugamba nno nti ki muwala waakoze eki bamutemye bamucopye bamukatinze off tagenda tuulira ayina okukyusa essomero wase kyagenda kuddamu kiraasi kuba yasomye bubi. Banaye taata wange nga mukambwe nnyo ku by'okusoma ane tatange n'ayomba n'agamba mwana gwe ogenda kuba otya biki nalowooza nti oba ntandise n'ebyabalenzi kumbe nga mukazi wattu nange nali simanyi kiki. Omanya abaana abamu just needs a bit of counseling. Ate nze am this person nakula siri so close to my parents kuba badivorcinga so ninga nga akuze nga ndi a little bit distanced. Jukira
ne mamange tetuli so close, so nze omuntu ali I'm a little bit enclosed mu bintu byange nga onagamba nti omwana ne maama we biki sitegeeza nnyo kiri awo ate nga mamange si muntu mukambwe. Kati nga bangobye nali mbeera ebiseera nga ne mamange eholire nawumulira wa mamange nagamba kati bannange gundi neeyita erinnya ki aneeyita Kikonyogo nagamba banaye Kikonyogo kati bakugobye ku ssomero ogenda kola otya biki kati bali mamange ng'ayagala mbunjiddemu mbunziremu ne siniya 2 ng'engamba ani ne mugamba omwawagala nziremu paka siniya 2 ebyokusoma ngenda bireka nga mmaliridde nga mugambye ebyokusoma ngenda bivaako. Kati yalaba bidyawo nga nange nganya okudda ku ssomero ankwange nagezaako ne mugamba kuba my dad was around nangamba mbugenda kuddayo biki ne mugamba sisobola kudda ku ssomero lyennyini lye baagala nzirire mu kiraasi nga kitya kuba nali somehow proud. Kati mamange nangamba mbugenda mala gaddayo abaana bajja kuseka naye tobifaako gwe fokasinga ne mugamba nedda boyinga oba omanyi that shame nembigaana nengamba kale nja kuddamu naye nina okuddira mu kusomera eddala. Kati ankwange naawuliriza nakwira tatange nagamba mwana tumuweeyo chance, let's give her a chance. Newampa chance nenkyusa nengenda kusomera eddala naye ate ejjukira essomero lino lyembadde mu lya 7th nga teririna omusingi gwa ddiini. Manye eddiini kintu kikulu nnyo mu bantu newaŋŋambe ne mu baana in life. Religion okumanya eddiini kintu kikulu. So ne bankyusa and I had to go to a different school right now. Sorry, munansonyiwa. I had to nga nina ogenda kusomera eddala. Lino essomero teriri nnyo ku musingi gwa ddiini naye ngambe gana amasomero agakuba endongo biki ate eri kuli ly'essomero eddala bibadde nga tebibeerangayo tebiriyo biki mbukuba ndongo musimani danke. Kati negenda ku ssomero lye bakubirako danke. Kati nze natuuka banaye nga nange wiiki ey'okubiri yennyini nafunirawo gayi nga nkwana nga olwono nzeemu siniya 3 gayi nga nkwana nga mukkiriza nga tubeerawo kapo beki nga ffe abaliko tutambuza twabeera nno ffembi mpaka siniya 4 oyo gayi yayagalako balwanako ne gayi omu nga banwanyira. Gayi omu yagenda nankwana ne mugaana. Kati manyi binene bintu abaana byowandiika love letters like cheats, so that my guy was writing a cheat to me. So oyo gayi yali ankyokoza yali ankwana n'atandika omuchokoza mbu so this is how you write cheats to Kikonyogo your girlfriend. Anti neyise Kikonyogo yadde simanya gange. God nasooka sirika. And my guy was very short-tempered. He was known in school because he was a footballer nga samba omupiira nga muwanvu nga wakiwago Kati nakola ki we baatuuka mu ddoomu gayi wange teyamunyega nga bali mu class. We baatuuka mu ddoomu ne batandika olwana nebeekuba ne babaleeta ku staff room. Kati nze nali mu ddoomu nga neebase because it happened like after break we balwanira. Nali neebase ngenda okuwulira awo najja Kikonyogo baawo ava kulwana baawo beekubye eŋŋoomi biki. Kati omanyi ddoomu zaffe kweyo essomero teryali ddene
nga obeera ku doomu z'abawala osobola okulaba ku staff room kati nenyimirira waggulu ku doomu ngenda okulaba omuwalabula mpaka mu staff room neŋŋamba leero luno kaweddemu awotera ku staff room simanyi ngeri gye byaggweeramu kati sozimmo nenkola ki netukola ki ng'ebyo byonna biweddewo kati nkujjira story wano wejjira twali tunaatera okukola UNEB like it was second term before doing the UNEB tuwulira tuddeyo wakale ntukomewo third term tukola UNEB wa senior form kati eyo second term ku kiromo tebaatuwaddanke somero lyali literanga otuwaddanke kati kolwo tebaatuwaddanke kati kofe temutumye eddanke netuyiye agaffe kati twalina some girls omanyi banene abawala like they are known of let me say beteeka mu category kati nga tenange nfuba nnyo okulaba nti I fit there of course nali nfitingamu because me I used to know obeera ku ssomero ng'olina boyfriend gwabeerako like it's the thing kati nga nange njagala okwefuula nti yes I know kyokka nga bambi nali kataala nga njagala okwefuula nti mmanyi naye nga bambi sozimwe nali sina kyemanyi. It was my first time to have a guy naye nga njagala okwefuula yes I know you know my first boyfriend gee naye sozimwe emyaka gisumbuwa emyaka gino gyansumbuwa kati sozimwe nga tukola ki nga twalinda obudde buzibe nga gayaŋŋamba kye tojja nondabako mudomu waliwo ebyo bintu nga bawala most times ku kiromo they used to call it a crossover nga abalenzi bajja mu doomu y'abawala n'abawala bagenda mu doomu y'abalenzi naye nze ate nali sikimanyi I just discovered it that time nangamba mbu kikonyogo kitojja mu doomu yange ekiro kine mugamba gwe gakungobesa nangamba just try it kale tujja kulaba nangamba ngamba togenda kujja ne mugamba kale nja kujja naye nga ndimukana akasikattira naye nga nze ekintu kye nalina mu bulamu bwange sozimwe nali ntya okufuna siriimu nali ntya ngamba okufuna olubuto era ntya okufuna siriimu nze ntya n'okufuna olubuto sijja kulimba so ebyo ebintu nga siganya muntu kukwata ku vanira newe oba ofa otya nga sikuganya kale twekyawa nkugambe relationship ekomaawo ate nali njukira nali mukono omusingi gwa ddiini nga they used to tell us about all things of adultery biki kwegamba nga ntiira ddala era I thank so much bazadde bange okunteeka mu masomero g'eddiini at first I had that foundation so otuuka eno ng'ebikemo bikususseeko at least munnange obaako newokolaki obeerako weerekeramu so ekyo ekintu kyannyamba nnyo nali it helped me in controlling myself so somehow yadde kale sitaani yali atandise okunkema wemba nkiyita kati sozimmo nga nange I agree ngamba tugende mu doomu ng'agenda waliwo guy yali mu Sudaani naye nga Omusudaani oyo bajja bamuwuliriramu nnyo so naye nga eno oyo guy nga mubaticha abalaga kifaananyi kirala ng'ate ne mu admin nembaana alaga ali kifaananyi kirala so ate nga nange kyenali I used to be known as the admin nga ndagayo ekifaananyi ekirala nze omwana omulungi nze amhambo biki nze atakapolinga naye ngaekituufu mu baana am a different person again so zirimo nga tuteesa n'oyo guy Omusudaani nga ery'essomero balina engeri gye baalisimba nga waliwo some two buildings nga ka corridor nga osobola okayitamu n'obukiramu mu doomu z'abalenzi kati ffe we twayita nga nze nyambala bulungi nnyo
sports nali mu sports wear nentekako kineta kijampa ekya bbulu nga kinene nga ate nze omuntu atalina n'amabeere manene, so because I was small, so nenyamba ekyo kijampa nentekako ka short kange. Kati bwe twatuukamu eyo corridor, guy wange nakolaki nampa empale ye nenjambala yali ya black ng'ate nenenko. Kati oyo gundi omusudaani nagamba kati ogenda kubimba, kati nentambula n'oyo guy omusudaani satambula na guy wange, nenkolaki nentambula n'oyo omusudaani paka we twayingira doomu zaabwe amataala ne bagaggyako ne tuyingira. Nagenda nakuddeka ya wansi so amataala ne bagaggyako ne tuyingira ne bamagazzaako. Naye we nali nnyingira tewali yategeera nti nkoze ekintu nnyingidde. Kati ne tubeerayo naye nze gayi nagezaako omwagala kutundula vanira naye neŋŋaana nga ntidde banayiso zimu we nayingirayo bati wayita eddakiika 2 nsooka mugamba maani ntidde njagala kuddayo ntidde nagamba nawe otya biki totya ojja kuddayo edda. Kati nagezaako okwagala okutundula vanira naye nga nsooka neŋŋaana actually teyatundula by the way neŋŋaana nemugamba nedda saagala. Nagamba kale ngenda kukoma kungulu biki nemugamba neŋŋaana. So zimu I refused because I was scared. I used to nga ndimu ekintu kyedini like, so I don't want to commit adultery but simanyi about what I did. I also committed adultery. I don't want to fornicate. Is it fornicate? Okay, yeah, so I didn't want to fornicate. Maybe newala nnyo ngezaako okwewala naye sitaani yankema naye era nakigaana namugamba nedda. I told him me having vanilla I'll have it after marriage. Ngempete manza okungenda ku ngalo, then my husband will have to take my virginity away. Naye ekitabo ekyo sijja. Era namugamba oyagala lindako tumala okusoma okoleki ompase nja kuwa. That's how owakataala bwe naliko. Naye nga ondaba ku compound ogamba on'omuwala abimalanga naye nga bambi otutte obeera tomanyi kyotutte nga ndi kataala musifu munange. Nagezaako kale yakwatako but nothing much serious happened. Zawera nze by the way kyali kintu tayo just maybe kwebaka like maybe ankwateko mu kiwato then just to omuntu omukwateko mu kiwato neebake but byafadira nga si kyekyali kintu tayo munange. Kati sazimu nga bukeera bukutuuka 9:00 natuuka ekiseera neneebaka n'okwebaka nga neebaseka mu kifuba kye bye nali nno njagala naye nga sagala vanira. Kati ne butuuka 9:00 naye bambi that guy respected it era teyakakambeera nakireka. We just cuddled. Yeah, netwebaka ne butuuka 9:00 kati n'okuddayo ku doomu. Kati bwe twali tuddayo some group of boys abakalasi yaffe ne bandaba nempulira nga nzigwerera nga njagala mwagaza ettaka limire kuba kumakya buli omu abeera ngenda kukuba eriiso lino gundi ng'oli musifu. Kati nenkola ki nengenda nenzirayo mu doomu. It's only one girl who saw me nti nali nva mu doomu Yabalenzi. Kati kumbe waliwo bagayi abaali couples endala ezaali zisikadde mu main hall nga bo tebayingira doomu Yabalenzi. Ate I was also going to go to the main hall naye omutima negugamba nedda tugenda mu main hall. Kumbe mukama oba yali alina engeri gy'andaasaamu
kuba abakapozi zonna ezali mu main hall baziyoola, asikali abasanga ne babatwala mu office ne babagoba the following time ne babawa expulsion. Bakomawo ku lunaku lwa UNEB nga bazze kukola bukozi UNEB. Kati Sozimo tamwe mu holiday ya taamu eyo bannange ne batandika okuyita abazadde kuba baali bayodde zikapozi mu mino, ate baali bakitegedde nti n'abalenzi abamu baali buli mulenzi yagenda mu girls wing baabayoola. Ojjukira nabagambye eriyo abalenzi abamu abaaliyo nabo bagenda mu girls wing mu doomu z'abawala. Kati buli mulenzi yali agenze mu doomu y'abawala tewali yasimattuka, bo bonna baabayoola. Oni abawala abagenda mu doomu y'abalenzi tebaakwatako wadde n'omu. Kati Sozimo we twali mu holidays nga gayankuira nga ŋŋamba bannaye ekikonyogo omanye ekiri ku ssomero. Jjukira neeyita kikonyogo neeyise kikonyogo, neeyisirya linnya lyange nga gamba bannange kikonyogo omanye ekiri buddo ekiri ku ssomero nti ki? Mbuuza nti ki? Nti nno oba tonnagategeera bali kugoba baana, kapo zonna baziyodde. Bannaye nga kapo ze nali manyi, ze nali neesiguliddeko. Bannaye nga bonna babayodde omu ku omu. Nze Sozimo nafa, nawunga. Si kwe kutandikirawo okusiiba. Sozimo I started fasting direct nga ngamba Mukama nsonyiwe, nga mugamba bannaye Mukama tonkuba omuggo kuba Sozimo singa baba kungoba boyina eno gye ndisandituuse. Because I would have disappointed my dad. First of it all, nali nsoma bubi, bantutte musomera eddala nsoma olwongezeeko okusoma biki ntandisa ate by'abalenzi. Se bannaye bandinzise. Sozimo ne tudda ku ssomero, kyokka ewiiki gye yankubirako nga ku Monday tudda ku ssomero, tulina okudda ku ssomero. Nze natuuka ku ssomero nga saagala tica kuba waliwo kamadamu akali ke baali bagambye mbu nze nagenda mu doomu y'abalenzi naye ng'ate tebalina prove. Kati tuba tuzze ku ssomero, nnyingidde essomero, abaana bonna bambuuzizza how comes mbu gwe tebakukopye ki? You expected to kuba I was a couple nti twawangaala ne Gayi wange ate nga tweyagala. Kitegeera twawangaala nnyo ate nga tutulabye kyangu nnyo otegeera nti we are coupling. Naye tebaatugoba. So abaana bonna baali surprise ne bagamba bannaye gwe osinza Katonda kikaaki kuba bannaye Sozimo baagoba abaana baba expelling nga balina kukomawo ku lunaku lwa UNEB. Kati Sozimo nenkomawo kati mu wiiki awo yali ya wiiki ya kusatu ku lunaku lwennyini olwa birthday yange nga oyo madamu ampita nga ngamba kikonyogo baatugambye wagenda mu doomu y'abalenzi. Bannaye nze nagwawo nagamba madamu ekinenneekaza newagamba madamu sisobola nze ne doomu y'abalenzi kolo. Nagamba simanyi nawe zifaanana, nze sisaana sizirabangako. Sozimo neekaza nenneewakana naye nga mutima manyi kituufu kuba nze ninamu kino ekintu wemba nsanzeewo nti kati ngenda kulimba, nsobola okulimba n'okukkiriza nti yes kituufu naye nga tekyakulimba. Namukwaze wenba nimba I make sure nti byenimbye sibyerabira, nsigala kyenjogedde kyekyo kuba eriyo omuntu alimba nayogera wano kino ate dakiika 2 n'akyusa nayogera ekirala. So me if I'm lying I make sure I don't forget my lie. Kati Sozimo nga neewakana ne bayita n'omuwala omulala kamutuume si ne bamuyita sinatandikirawo kaaba. Banaye sinakaaba nagamba nze bannange naye simanyi oba si yayingira kuba si yali omuwala ono waŋŋambe bano abali shapu. Kati ye saamanya oba yagendayo oba teyagendayo. Naye yalina ba boyfriend bangi.
saategeera kyekyali ekituufu ku ye. Banaye essaawa ziyinza oba ziyiseemu ez'ekibozibozi batya. Munansonyiwa kanyangwirizeeko kati sozimu oyo omuwala n'akaaba, madamu n'atukazaakaza n'ebigaana ne bayita n'essa omulala omusajja n'agezaako okukazaakaza n'ebigaana. Kati nze ekyannyamba before I went to the boys wing, to the boys dormitory, nayinamu omanyi banenaaba wali mu kiraasi mubeeramu banenaaba wala ba teachers loved children okitegeera abo abeefuula hambo biki. Kati nasooka nembeera nabo neneekwasa bo ne bagamba madam you can even ask those girls. I was with them nga tupaakinga. Kyekyantaasa nno ne babayita ne bababuuza ono omuwala yalinamu ku kiromo ne agamba yes she was with us biki. Awo si we nawonera mba ndi awo naŋŋamba mbu ate ono omulenzi waliwo omulenzi gwe baali bansibako yadde kale yali ankwanyekwe naye nga simukkirizangako. Ne baŋŋamba ate kati ono omulenzi ne mugamba oyo omulenzi nze nedda simwagalangako saagamba nagamba nti yali ankwanyeko. Ne mugamba ebyo neŋŋamba madamu mpampayiriza biki. Kale madamu kyakitwala nnyo kya nsonga ekyoyoggayo omulenzi oyo kuba naye omulenzi yali somehow weird. Kale nga engeri gye nali mbeeramu mu ssomero nga toyinza kulowooza nti sobola omukkiriza nga tosobola mumpa. Kati madamu n'abireka teyabigenderako nnyo. Kati olwo olunaku ngenda okulaba mama nga ajja ne anti wange ne ssenga wange nga bandeetera keeki nga bankolera birthday ku ssomero. Ku lunaku lwennyini era basanga amaaso gonna mamyufu gazimbye ne bambuuza kiki ndekonze mbu bava kunkuba miggo mbu obadde kintu anti nfulumye edoomu leeti kuba bajjawo ssaawa za lweggulaawo. Bagamba tufulumye edoomu naye nfulumyeyo leeti mbadde nkaaba. Agamba nti gwe dda aliwo effujjo biki mamange wuuyo tatandise kansolingi. Kati ekikulisa mu doomu ki gwalina n'okusooka okuva mu doomu omanyi ebizibu byo biki. Ne ngamba leero kawedde kyokka madamu eyali ali kumbuuza ku biri by'okuyingira mu doomu nga mukwano gwa tiki ono nga mamange nga mukwano gw'oyo madamu. Kati sozimu nga kati sala gye nsaba madamu tebeesinkana ne maama wange kuba baali boogera olulimi lwe lumu nga bava mu tribe y'emu, they was the same tribe. So kati nga kyensaba tebeesinkana bannange sozimu bannange ne tusala keeki awo ne ntwala mu staff room n'oyo madamu kennyini namuwa keeki nga ntaddeko ne simayiro okumanya nga nali neekaza nga njagala mulage nti munaye yadde obiŋŋambye sirina kyenjira omanyi your reaction after telling you such things determines kwa bakuteekako eriiso okulaba kikyozzaako. Kati nze nasigala ndi nno nga mulaga ne mwa ne keeki nga nsimayiringa ndowooza nagamba kyeka bifu ki. Ne tusala keeki ne bamala ne baddayo era tebeeraba ne madamu tebeesinkana. Ne bamala ne baddayo ewaka ne tusigala ku ssomero ne nninda kuba madamu yali atugambye mbu amannya gaffe gali bwa HM. Ne tulinda HM atuyite kuba ne HM yali mukwano gwange nnyo nga buli we ndwala nga yabalowooza njagala kudda waka nga mpa emmere y'aba staff kuba nenze nalya mmere ya staff. So because nga we nabagambye I had two images in me mu admin ndagayo kirala ne mu baana ndaga ndi muntu mulala. Kati sozimu banaye siwenje we nasimatuka era mpaka kati abaana bakyewunya how I survived that expulsion kuba abaana baali babagoba nze sozimu singa bangoba singa eno siriiyo kuba tatange yali agenda mba mukambwe nnyo nze tatange tankubangako naye kolo yandigiri nnyo ennyo nnyina dda n'asooka azimpenyula. Nina n'ekibozibozi we nagobesa omusomesa ku ssomero kyokka ate n'okusomero lyerimu otya yankuba emigga 3 ne mugobesa ku ssomero
ekyo ekibozibozi nja kireeta olulala. Naye nga bannange by the way nekirala oyo guy nkyali naye twogera naye for him yeah continuing right now ali mu 6 lwakuba nze nafuluma n'enzija eno nze kati nsoma busawo. Kama akola ebyamagero nali neesiriwaza nga saagala bitabo naye kati nsoma busawo ate yeah my good performer siri bubi. Kyekibozibozi kyange nsozimu bannange abaana mubakuliza mu ddiini kwanza bannange singa tekyali nti nali maybe nfunye omusingi gw'eddiini nga maybe singa kati ne bwanali nina omwana wakati nga ndi lubuto oba najjamu embuto oba ki era even some boys abamu be nasoma nabo bangamba naye kyakoyo gayi yakuggyako embuzi yo. Naye nga bambi si kituufu embuzi yange nkyagirina era nkyagikuumye kye nayogera nze embuzi yange yali gitwala ng'amaze tugenze bulungi mu kyaki era kyekikyankuumye era kyentambulirako era manyi luliba olwo Mr. Right gyali yadde ono omugayi wange gwe nali naye mu high school naye akyandeddeza tukyali naye era tali serious biki kwegamba anyway simanyi mukama anaaba ayagadde nga yoyo simanyi but it can't wakati sikiwa naye bambisozi mwebale ekibozi ekirala kijja kujja we nagobesa omusomesa ku ssomero.